sikirabangako kooti okutuulirawo ensaliro ogw'okufa nga bankwata nga baŋŋamba agende mu kooti maaso musalire gwakufa bagiyita field court nga bagenda banteeka mu kooti ng'etuula bw'etuula nga bagamba omuntu ono afande agambe tumusalire ogw'okufa kati kooti ng'ebuuza gwe tusalire ogw'okufa yakoze eki nga bazzaayo lipooti agamba omusajja kooti egaye terina buyinza busala gwakufa gamba nze brigade yanjogedde oyo alina okukola ki alina okuttibwa ng'eddamu ng'etuula ng'era kooti egamba tetulina musango gwonna gwe tumuteekako gumuttisa ng'eddamu ng'abaleeta lipooti gy'ali ng'eddamu ng'etuula ogwokusatu paka saawa ezo ez'ekiro kooti lwe yayabuka n'abagamba mmwe muba temusazeewo nze ngenda kumutta yagenda kutta kati ku makya kooti saa 12 kooti ng'eddamu ng'etuula era ng'esalawo ogw'obutakola ki obutakutta obutanzita sirina musango ng'agamba mbagambye nze ndi brigadier mbagambye oyo asaliwe ogw'okukola ki ogw'okufa ani oyo Shefaali kati munange saawa nga zituuka zaalinnya nga bayita abantu ba bulijjo tulina be tugenda okutta battawana abantu nga banteeka mu bbaasi banteekamu n'abantu abalala n'abasirikale abalala nga batutwala nze nalabanga abantu kwesooza nga bagamba kibi nnyo kale omuntu bw'aba yeyatta oyo omuntu mulabe kati nga bamugamba nedda ssebo abantu ba bulijjo agenda okulaba abamu batandise okuva mu miitingi bagenda bandi awo nga bayita gundi nga bakuba abaana abo amasasi Obaale ne Mande nga bakuba nga abasirikale baali beesazeemu emirundi egi nga bagamba singa banzita ne Sefaali tavaayo eyo kati ate ne gundi naye bwe yazza message n'amugamba senga okola ekintu ekyo nota omuntu ogenda kuvunaanibwa kati awo nze wenkola ki wemponera n'akuba bali abawansi ababiri Gwanoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Entalo sigamba nti oba entalo nze naloota ndoota era bw'obanga okyaziza kuba mmanyi obulungi be nali mbadde nabo navanga mu tulo anti sibamanyi bebangaani anti kati waliwo saagani gwe nali kyaziza gw'omanyi kyazze tajjangako wano waliwo Nisima Moses waliwo nani omulala waliwo omulala era yaliko wano abo benali nabo okugundi bammanyi nalootanga nenva mu tulo ng'entalo oloota ndoota
ne mbagamba amagye gaffe ninge tugenda kulwana. Ne bagamba sajja ayo gundi oyo yeraguza nnyo. Nze nabagamba Musa Mukama Katonda we yali amuwa obubaka yavanga mu kirooto najja n'abigamba abantu. Naye kati nze bwe nzuuka ne nkugamba tukole kino gwe n'ogaa nti ndi mulogo gwobeera omulogo ate ekintu ne kimala okukolebwa nekibeerawo. Nze nga tuli e Kadungulu bampa leave ya nnaku 14 days nenzija ewaffe mu kyalo e Luweero. Lwennyini lwensulayo kirooto ne kijja ne kiŋŋamba ddayo bagenda kuba abasirikale bo ddayo. Kati bwe nazuuka ku saa 12 ne ŋŋamba oba kibadde kirooto. Kati awo wennyini ekyo ekintu kigenderere. Awo wennyini neesigama bwe nti naddira akatebe ne neesigama ku gundi ne neebaka kirooto ne kikomawo nga ntudde ku katebe bwe nti nga bwe ndi nga ntudde ku katebe ne kiŋŋamba ddayo abasirikale bo bagenda bakola ki obakuba. Era nakeera ku 12 ezo nagamba maama wange ne mugamba omanyi nti ndoose bakubye abasirikale bange naye bagenda bakuba naye maama mbalabyeko kankole ki kaŋŋende. Kati ntuuka e Luweero ebiseera ebyo nga UTC zikyaliwo. Nfunye awo w'eggaali anzije omanyi eri mu kyalo tuli baneiba nonwani David Lutalo bo bali Kyengulu fe tuli Kyema. Kati nfuna awo wakagaali anteekako paka Luweero sanga UTC efubutuka yeeyo njirinnya tugenda okutuuka mu UTC wali ku paaka nga bagamba yekuumi esoloti tekyali baasi waliwo yekuumi naye yekuumi yagenze ninnya y'ejjinja kutuuka ejjinja ng'aliyo people's bus nga ninnya people's bus ekoma 10 tutuuke 10 naye nina liivu yange ya nnaku 10 n'ezi ate nzirayo ninga atalina waffe. Kati ntuuka ekumi ku road block zaali saa 11 nyimirira ku road block mbagamba abasirikale baŋŋamba nti katulinde wewabaawo emmotoka egenda ejja kutwala konze kale bandi awo nga kiroole bino ebya World Bank kijja buno bulinga bwakulanga embogo mu maaso Isuzu eyo nga banteeka emabega eyo box body olaba embirigo bwe zijja tugenda tutuuka awojja tumaze okuyisa awojja tugenda kutuuka soloti mu koona liri nga mpulira emmotoka ebalagiya kumbe tugudde mu ambusi y'abayeekera be bayimiriza ki emmotoka. Ati ngenda okuwulira bano nga bagamba abana abali emabega nnyo bomu alo awa manani bayeekerayi konze okutunula mukana akagundi kawano olwo nwana ndaba ekiri mu maaso ndokulaba eyimiridde batandise bajja bagamba driver ajja ggulewo eno emabega gamba kati lukuze naye era n'alifudde n'omuntu kuba pisito yange yali mu kyemba. Kati kye nakola nga nsembera ku lujje eno emabega ninda lubanduke nkole ki neekutte bwe nti naye nga ngikutteko bwe nti kati Katonda ono teyeerabira ate tuba tuli awo bano abayimirizza emmotoka nga tanka efubutuka mu koona besikootinga trailer egenda embala okunona ebintu ziri 2 bano olwalaba tanka ne beekuba ensiko ne tanka nayo netandikira awo
tugenda okuvaamu mu kimotoka nga batugamba adui abadde akoze eki atuyimiriza era abagundi abatanka abatugamba bwe muddemu muvuge mugende nga ntuuka Essoloti nga ngenda ku brigade nga mbagamba mbadde njagala mmotoka entwala Esserere yange mmotoka yammwe egenze Kabula Maido okujjayo okutwalayo emmere nze naye girinde ejja kudda naye badde yakagenda sanga 11 nze eti yanya kiro nga nkuuma twali tuli awo ssaawa 5 ez'ekiro ng'ekomyewo nga bangamba afande tujja genda nkyako nze nedda ssebo muteekeeko emmere kati olwo efuuse yange muteekeeko emmere mu ntwale bateekako emmere nga tugenda tuuke wa mukama wange oyo yali yeebase nga ngende ewuwe gagamba iwe Sekitole tena mbona omerudi ng'okomyewo konze nkomyewo mbadde njagala ompa amagye gano escorting mpaka Kadungulu tilwaki naloose nga amagye bagenda gakuba ko yesya n'Abaganda oba mwakula mutya aseka ekyo kyekikomezaawo konze gamba kati linda bukye tumalize meeting ojja genda konze nedda ssebo sijja kola ki nze ngenda kati nze meeting yo tenkwata nako kuba olwedde nze mumbala ndi pass naye bwe mba nkomyewo okununula abantu bange ate gwe nonga ninde meeting bajja nangamba owaayi kankuwa ogende nampa abasirikale tutambula zaali ssaawa 8 ogw'ekiro twatuukayo ssaawa 11 kati 11 bwe ntuuka awo kati bino byonna byenkola bye naloose byonna Gombolola chifu yagamba ab'omu nsiko yali mbega waabwe n'abagamba akaana akabadde kabatawaanya kaakoze eki kagenze kati wano we mujja mumenya mujenje kalu kati bino byonna Katonda ng'aleeta message gyenkola ki gyendi kati bwe ntuuka nga ngamba osi yali anzirira nga mugamba senta mukuŋŋaanya amagye gonna tugenda ku operation ziri saa 12 olwo ez'okumakya kati bonna bakola ki bakuŋŋaana batandika omuntu yagenze live ataakomyewo okukola ki naye oba talina waabwe biki kati saawa emu nga ewera nga tutambula Gombolola chifu ng'ajja angamba mukama wange kulikayo konze ewuwaje wantuma ng'asekaawo nga nedda si kutuma bangamba wagenze live konze ani yagambye kati angamba kulikayo tubadde tumanyi musajja waffe wagenze ate obadde otuyamba otukuuma bulungi kati ng'angamba mulaga wa muga nti ffe tumanyi gye tulaga obadde oyagala tuwerekera aga nedda anti ndaba otulekedde abantu bameka konze abantu oyagala kumanya abantu bendesewo nti ndesewo abantu 2 muzeeyi banaasobola otukuuma nti ne muga abajja bakuuma kati ffe nga tukwata ki kubo kati olaba pulaani za Katonda ebyo byonna mbyogera ndesewo abantu aba naye nga gundiza bantu ebi 2 kati ntuuka mu kkubo kintu kiŋŋamba nedda funa abantu abalala bakole ki baddeyo 20 baddeyo basigale wali mwe mugende nga ngamba gundi anzirira mugamba funa abantu bwe bati palatuni gundi eddeyo ekole ki ebere mu defense nga tweyongerayo kati oli yali amaze okutwala information wali wasigaddewo abantu aba ne boxi z'amasasi ziri awo bazirabako katudda manya nga twatambula musana gwali mungi ziwera saawa 7 ndo okuwulira empewo ng'enkwata mbagamba tubadde tugenda ku nnyanja eri naye tusooke tuyimirire tumale okwetegeka tumale okufuna ak'okulya nga tusooka tumulamu ngenda neebaka kiroto nga kiŋŋamba sooka oddeyo gye wavudde togenda mu maaso
nebase sokoddeyo gye wakoze ki gye wavudde kati nze bwe mpawa mu kabwenti ngenda okutunda ku ssaawa nga ziri 9:00 ngamba sentamu nga mugamba jega mugateeke mu layini tugende gye tubadde tulaga kati mba tuba tugenda ndo okulya siina maanyi kyenva ngamba sentamu ne mugaa sentamu ku bintu bibiri gye tuva oba gye tulaga bagenda tukuba naye tusooke tuddeyo wa ku headquarter yaffe bwe naaba operation tujja kudda Buzi nga nina gye nsuubira gye naloota abantu abo we bali awali headquarter yaabwe ne tuddayo kati mu kuddayo eno nga bano be basindika gundi genda olabe kiki ekiriyo era abantu basiibasiiba waawo balabe kiki kati ffe twayingira ssaawa 1:30 gombola chifu tatulaba era ye teyasula nawo bwe yamala okudda kubambu yavaawo 10:00 bwe yamala okudda n'alaba nga tewali kintu waliwo bali abantu benaleseewo 22 abamu baali beebase kati teyamanya nti oba bali bameka bwe tudda mbagamba mufumbe mangu ssaawa 4 tuddayo gye tubadde bafumba okuwera ssaawa 4 nenzija nembaga mufoleninge tugenda naye kati nagendanga okutambula bwenti bwe najja okubawa briefing nerabirayo jacket bwe ngenda okuddayo okunona jacket mazo gireeta ate nerabirayo pistol ate ngenda okudda ku gundi kyenva ntuula mu community omwo munda mu kiyumba neŋŋamba naye kizibu ki ekiri wano nempita sentamu ne bali ba head of department nembaga mmanyi waliwo obuzibu obugenda okubeerawo wano kuba nina ekintu buli kyenkola tekigira enda kati neŋŋamba sentamu ne mugaa sentamu Saka yatusabyeyo abantu bameka yadde atusabye abantu 120 alina gy'agenda gye bagenda okukola operation ki kati bakole ki bamuwe bo bagende ne bagenda kati mba ndi awo ekintu ne kiŋŋamba ate okuleeta omusaala gwammwe kati nembalamu ne ŋŋamba abantu tusigadde abantu 8 abantu 8 nzijeko abantu bameka 6 bagende be escorting emmotoka baleete emmere ne sente nembasindika ne bagenda ku headquarter kati ate bamala okugenda olwo batambula mayiro gano kati bamala okugenda omutima guŋŋamba tetulina radio call nti bagenze ne radio call bakomewo omutima guŋŋana naye kati abantu abo obagabye wano musigadde bameka okimanyi twasigala abantu 3 twasigala abantu 25 nze nali 25 mu defense yonna kati neŋŋamba kyenva mpita Sameja ne mugamba Sameja sooka ojje tusigaza abantu 24 teri kwebaka bagambe ssaawa 9 essaawa zino babeere ku andaki naye essaawa 9 bonna balina okubanga batunula ogw'ekiro kubanga ekintu kyendaba bayinza otukuba wano kirabika bagenda tukuba kubanga embeera gyendabamu siki si ya bulijjo kati olumbyogera ziri 6 ogw'ekiro mugamba genda abali mu mayumba bagende oba kwebaka beebake mu andaki naye okuwera ssaawa 9 nga bonna batunula buli omu atudde naye nga nkwata gundi nze nkwata mundu yaye nga nzirayo kati akayumba ke nali nsulamu buno bumama ingia pole bana ab'omu nsiko be bakazimba be twakwata kati nga bwolaba bwentudde bwenti sooka ntuulako ku buliri okwo mbirowooza ngamba naye ki ekigenda okubeera kati olwagira nga otulo tunkwata
nebaka bwenti nagwa bugwi bwenti wabula kuno nga ninako RPG ninako anti-tank zinali nesibye muno bomu kati ekiwomereze nga kizaala enkenku nasitula busituzi bigere nga mbulira kuki mbuliri ekyali kinebasiza bwenti kubeera standby nti singa wabaawo gundi yonna nja kuba nzuukuka mangu kati bwe neebaka nawulira buwuliza ekigambo olugenyi raidown kyolugenyi raidown nagenda okuwulira RPG okugira bwenti nga ndi mukyangaala akayumba kasituse kagenzi neŋŋamba ettaka linjiikidde kuno omutwe nsitula kati awo nentandika okweraliikirira bomu zino neŋŋamba oba gundi ate nga zibambise nga wabaawo ekizikonyeeko ngenda okusituka ngenda okulya ekiri ebweru ng'omuliro muyitirivu neŋŋamba bannange kati nvaayo nkutamye bwenti ngenda kyenva mpita Saameja nemuganga siwulira oli ow'amasinigani aliwa kati ow'amasinigani aba akuba bano abali ku maduuka waliwo akakubo we baali bafulumira nga ffenna baatuzinzeeko dda bannange neŋŋamba kati wano tulina okufa n'okuwona nensooka ntunulako engulu neŋŋamba kati etteeka lye nali ntaddewo baali balimanyi gamba asooka okudduka mukuba essasi oba nze nsoose nkuba bwe mba sitooyewo odda nti withdraw terikola ki naye bw'olaba nziruka bwe nkuba nange bwe nkulaba odduka kola ki nkukuba kati lyetteeka eryaliwo agenda omuliro nga gubeera mungi abantu baali bangi baali 380 kati emundu ng'evuga nagenda okulaba nga amagezi gampeddemu kati ŋŋamba ono weemwemugi bandaba baŋŋamba kaakali anti batuyita olugenyi bwe bwennyanja buli obutini buno obw'obugumba obungi obwo kati eri bakuyita olugenyi ffe abasirikale ba Museveni twalingaba olugenyi nga muli batindi kati ntuuka nkola ki ngira mpita omwana ow'amasinigani mbuuza masinigani ebadde ki agenda okujja nga bamukubye omukono kati nyimiridde njagala musibe ekigoye wano nakutamamu katono bwenti ne bamunoga teyaddamu era ye musirikale gwe nkugambye gwe nakola yali afudde mu mikono gyange yonna gyenwanya okuva mu 88 yoyo omusirikale gwe nali nkoze eki gwe nali nfiiriddwa kaakati muna emundu ng'ekola ki ng'evuga nenda okulaba eri bavuddeyo ono w'amasinigani bamukubye njikutte ngenze nkubyeyo nakubayo chain egi nagenda okulaba ate no side bakoze eki nayo bazinzeeko eri bavuddeyo kati nenziruka nzija mbuuza omuvubuka yali awo Muteeso mugambo waayi obwedda tulwana naye sinawulira ku RPG oloziweze saa 10 12 aŋŋamba RPG mweri muli munda konze genda ogireete agireeta kati nkuba bomu ensooka nakuba omuvule neekomawo nga neekomawo eno ewaffe kasa yakuba omuvule neekomawo tebagamba simanyi esitula amayumba neekola yakuba omuvule neekomawo ng'emyuse bwe myumyumye neŋŋamba ate egenda tukuba yegenda otutta ffennyini munaye bwe kyagwa wali tekyayabika naye nga kyali kimyuse kyagwawo ne kitayabika nenziramu nenkuba endala kati endala gye nakuba eyamaliriza olutalo nakuba boosi mwennyini eyali akomaaninga olutalo yali ali mu muyembe nga mwakubira nengenda mukuba yenna gundi nakutukamu bino ebitundu bibiri kino ne kigwa eno na kino ne kigwa eri naye buli eyakiraba kubali ab'omunsi ate awo abantu abatono ne tutandika ato ffe tugoba abangi era bakuŋŋanya awo abantu okuva Soloti ne bagira ku mamotoka bajje balaba abantu 2 kye baakoze
bali bagenze mwali mwabasindise agenze kati awo so ekiroto kyatuukirira kiroto kyatuukirira oli n'amanya nti omuganda yaloose si byaki omuganda mulogo era agamba omuganda mulogo olwoto olutalo ne lutuukirira kaakati bwe tumala olwo olutalo kwe kunnonda okubeera second command nga ono ogundi bamukuzizza ye brigade commander oyo muwesi ye brigade commander ne bandeeta n'embeera yali gundi we second command baali bamuyita captain Amaga ajja n'abeerako kati ate agenda okuwulira muwesi bamututte e Nigeria ku koosi brigade commander kati ye gundi nze Isevume kati nali ndi awo saamanya nga message ejja okuva ew'omugenzi Lumumba nga bagamba asindikira president nti abadde commanding officer abadde second commanding officer tumudemotinze ali ne tuteekako abadde second command nze nga nze gwe bakoze eki nze gwe bataddeko kati saamanya oli lwaki bamudemotinga bamuggyako obwasiyo ne ntandika kuvuga kigaali kati ye kigaali bwe nkivuga olwongaani atigomya esaidi eyo koni koni waliyo koni waliyo abo ba Olatum waliyo ba Kinomeda waliyo gurupu y'abantu nga bana kati okutuusa lwe banzijja baleeta Sefaali olwo omugenzi Lumumba amaze okufa bamuleeta ye division commander kati ate nali ndi awo nga message egi wayiseewo emyezi 3 tabagamba abadde gundi kati asigadde twice abadde second gundi acting commanding office yasigadde second command yegwe nga lubaleese Nasani Mugisha kati ennaku zino Jeno Nasani Mugisha Nasani Mugisha ngajja gatandika okukola gatukola nga gw'omuddirira gamuddirira olina kogambye Sefaali yesitegedde we yadda ani Sefaali Sefaali yali division commander zenga division commander olwo Lumumba amaze okufa kaakati tubeerawo kati ono gundi Mugisha ajja ne briefing kuba Mugisha yali brigade admin we 10 kati Mugisha bwamala okujja tubeera naye bamugambye ndi mubi nnyo ayo bwana era bw'otuuka eyo mu demoting mu demoting nina omuntu gwe ngenda okuwa agenda okudda mu kifo ekyo olwo gwe baleeta Kabangira yafa Kano baleeta Kabangira kati Mugisha bwe yajjanga tubeera naye olunaku yasooka najja n'akola operation n'agenda n'atambula mwezi mulamba kati atambula omwezi omulamba olwo omwezi gwa operation talina gwalaba yadde n'omu kati bali abasirikale bakompolinga tubakuba n'afande seeki senga ate abasajja tubakuba naye kati yatambula okubanga lumu mpaka nga 3 nga talabyeko yadde n'ogwo kati olunaku lwavaayo akawungeezi n'angamba muganda nti mbadde nkusaba okole ki ogendo osigaleyo mu gundi olwo ono Jeno Kidega bwe tuli nabo mu gundi mu operation waliwo operation gye twaliko nga betukola nabo operation
akati nga ngenda ku operation kali kawungezi sawa 12 natuuka sawa emu ekasiro bwe wali mobile eyo abasirikale olwanda baawo amasasi ne gavuga buli omu yeebuuza kiki anti bwe tubadde tugamba bulijjo wuuyaze waliwo bakwaniriza eriyo abatamanyi abaali tebamanyi naye nga abanyumize aba bali aba 18 battalion battalion endala nga babagamba bano abaana oguuni babaga tubakuba nakali kakadogo senga bano abasajja twakakuba nga bameka kati mbatuukako mpita foreign ekiro ekyo zaali saawa 2 mbabulifinga bagamba nzize kati nze ku operation kaseera akatono naye mubeere standby tujja genda ku operation kakati ngenda nebaka ekiro saawa olwo Mungu andeetedde gye ngenda okujja emundu era ez'okuwamba olaba abesere bangamba senga wali kabira ndala muteeso baligambye olina emundu gye wazikweka gy'ozijja gwe noleta bulesi akati mba neebase saawa 9 ekirooto kijja nga kiŋŋamba weebase sooka ogendeko egindi era olwawa mu kabwe nti nendabanga abadde mu tulo neŋŋamba gundi oyo mwennyini oyo kitega oyo jeno ne mugamba amagye gagire tugende ku operation bafoleninga netugenda bwe tugenda kati gye nalootera gye nagenda bayitayo mpingire mu bibira kati enkuba yali yatonye nnyo ekiro tutuuka mu forest omwo tuyitamu zaali saa 10 12 forest weggwerako waliyo amaka g'abantu so mbagamba mugende mubuuze abantu baawo aduyi namaze ebbanga kinga olwatuuka alinga baga maama nga unity ya lukuti simanyi tetubalabangako abo abayeekera nga tweyongera mu maaso tugenda okutuuka mu maaso twasanga ekikuute mwe bayise omukululo gwabwe soka netuzuukusa waliwo mu Kajankson twazuukusa omusajja n'atugamba bayiseewo bangi babadde n'embuzi masepiti ki ofe nti kati netukomawo emabega gye tuvudde tugenda nga tugoba omukululo twasanga bali awo bali mu kwasa nku abalala bali mu myenge banywa owulira eri bagamba yawubojja ajoni aibojja yajoni nti omwenge guli luddawa basaasaanya awo kati amagye twaba Franking abala bayitaano kati bo balaba bakoze eki bayise wano bano abeeno tebababala bagenda okujja bagwa mu bano katukuba abo tubakuba saawa nnyanga okuweranga emundu zikoze tufunyeyo emundu naye buli muntu yeewuunya sajja tutambudde omwezi mulamba ogenza olunaku lumu kati awo batosiikuula fitina ate munaye nsiikula omulimu kiyamba eggwanga naye kaakati awo omu aba nsindika message ewa division commander brigade commander walwanye bwetti ne bwetti kiki bandi awo nga bosi wange akomyewo nga ngamba seeki mwalwanye nti mwebale kulwana abasajja gwe wabalabye otya ntambudde omusana gutwokezza naye gwe olunaku kyetomaze na lunaku kiro bulo gamba weebale kati awo nanyumiza sitole zonna engeri gye bamuleeta bamugamba ndi mubi nnyo naye naagamba ebbanga lyemmaze wano omwezi abasirikale tebalina kye bakwogerako kibi naye omusajja seefaali wamukola ki
nemugamba nambuza Sefali omumanyi nnyo nemugamba Sefali simumanyi nnyo kubanga nze Sefali azze wano bazze ne kazini mu 84 batusanga oba bayitayo makubira waliwo egundi we twava ogenda okuba kabamba makulu bita balina ekyalo we bakiyitaawo saidi zene galamba nga tonnatuuka eri olwe lunaku lwe nasooka okumulaba nendaba ne kazini kati simumanyi nnyo gundize agamba omusajja oyo ngenderere alabika alina kyakola ki alina kyakubalira onzoye nti naye kola ebintu byo naye nga okimanyi eriyo omuntu akuli ku bampa banze yaŋŋamba bwe ntuuka wano ku disaminge alina omuntu gwaleeta mu kifo naye nagenze okunoonya we nkujjira mu kifo nga sikola ki tolina musango tebyali buddemu ekirala naye kati akubbirako ntuuka ku nsonga egenda okunzija mu magye ntuuke wano wendi obeere ng'olaajana bulaajana mbeere nga ndaajana nzijukire ne bye nakola ne bye saakola kati bwe tuvaawo nga tugenda baatujjaawo nga batutwala Soroti nga batuteeka ku kisaawe ky'ennyonyi era awo paapa we yatusanga ffe twamwaniriza ku paapa ono eyafa we yatusanga kati tuba bwe twali awo ate ne batujjawo ne batugamba tugende bayitayo Owera wova otuuke ku buliji egenda ekatako olwagira nga batugamba ate wano muli ku kkubo nnyo operation zibeera eri munda nga nze ne mukama wange nga twekutulako nga tugenda eri munda tubeerayo kati tugenda okulaba eri wala ate ebyokulwanyisa byaffe tebirina ngeri ki gye bituuka kati nga tusaba gundi inipooti ku brigade batugamba mugire emmotoka ebaleetere inipooti nga baleeta inipooti baleeta inipooti nga batugamba olwayi inipooti zizze ani amanyi ozizimba ko bano zireeteddeko yinginiya konza tekuli yinginiya gwe tukoze eki gwe tuleese naye nga ngamba ono mukama wange nti nze leka ngende ndagirira abasirikale manyi ozizimba kangende ndagirira abasirikale nga bakola ki we bazizimba oye kale nga ngenda natuuka saa 12 kati kwolwo nga tusulawo ku makya twazimbayo oba inipooti 2 enkeera tuba tuli zirigenda kuwera saawa emu ziri 12 awo lwalina lwakutaano nga tulaba emmotoka ejja emmotoka teyajja chairman ku makya nga tuzimba inipooti eyeeyita chairman ajja tugamba bannaye nti mwebale kujja mwe mwasenze wano nti nze chairman wamuno waffe nti kale tewali ki naffe weetuli nti kaakati nga chairman akola ki nga atujjira gundi aleetawo obwennyanja tuguza obwennyanja ffe tetumanyi nti ki muyeekera tubeerawo ziba ziweze saa 12 awo nali siina byakola nga mpitawo baofiisa bagundi mujje tugira tuzannya ku matatu kati tuba tukyazannya amatatu nga wajja emmotoka ng'eyingira oyo naagivuga yali musanji wange era ndowooza ono omukyala gwe ninamu abo abaana abakulu yali yamuzaalamu omwana kati ng'ajja ng'atugamba nti muli wano nti abasajja baabali wali ku buliigi batuyimiriza naye nze nvuze buvuzi naye balabika bangiko kati nga ngamba sentamu nga mugamba omanyi ti gira mangu organizing awo amagye mugende mu bataakinge kuba bayinza otuguumiisa wano ate ne babba abantu wali kati nze bagenda nali manyi byakusaaga nkwata baafu ngenda kunaaba mba naakeeteekawo enti sabbuuni mu mutwe
ng'omuliro ngenda okulya obusazi kati mukudda nga ndaba bazze neki bazze n'oyo omwami eyatuleetedde ebyennyanja bamuleese kati we bamuleeta ne AK47 nga bagamba ti afe nno omusajja si ye yatugambye chairman wano eyaleese ebyennyanja Kofet yono si ene saati gye yabadde mu kiyono nga naye atugamba yenze nti wabadde oli chairman wawa nti tefe twadde tubega bubezi nze nga tubuuza kampu yaabwe gyeri nga atugamba kampu gyeri olwoziweze saawa ezo ez'ekiro saawa 2 kati nga ngamba nkalubo mugamba omanyi kyoba okola gundiyo kampuniyo yebegenda ku operation y'abasajja abo bakutwale ono nga tumusiba miguwa nga akola ki manya nga awerekera bano okugenda kuki kati nze ngeri obudde gye bwali obw'ekiro ngamba bano abagundi abasirikale mbateeka ku standby mbagamba bannammwe bagenze naye amasasi we gatandikira okuvuga kuba berola iti zino kwe banaalwanira zino ezirwana ekiro nga nyingira nga nebaka zaali saa 5 tugenda okulya bana nga bakuba na berola iti emu kuba agazikira mangu tuba tuli awo saawa 9 ogw'ekiro bano bakomyewo baze netindikaali masepiti biki ngaga tugudde mu kampu yaabwe bino sepiti badde bakola bino byebintu byebadde babanga ku mamotoka sukaali biki kati nga ngamba gundi yali nga mugamba oyo mumukuume mpaka ku makya munamukozesa statement bamutwale soloti bagende bamujjanjabe twaite tulinawo yali akubiddwa yakubwa n'essasi kati nze ffenaffe ne bwe twali badde ne casualty twaite tulina motoka tetulina yadde kaddagala konna yadde kapanado ka first aid koga nti mpo mulwadde kati bwakya nga nsindika message njiweereza omukulu oyo Sefaali brigade commander wayitawo wiiki egi ng'akubira president amugamba ngenda kulambula amagye simanyi amagye galeeyo gatta abantu biki naye ng'intensoni ye eri kwani kunze ng'asooka agenda atigomya abeeyo ebbali eyo mu unity endala genda okulira asibye gundi naye ng'ekigendererwa kye kyali kyange kati we yatuuka kunze ye yakubira president nti agenda kulambula manje olwakubidde awulira gatigomya olwakubidde ne Mugisha muntu nakati naye ngajja yatusanga kamwaniriza angamba sekigenda mu maaso njagala kusooka kulaba yali atwawuddemu ba head of department ne bagundi bano abawansi abajjaasa abawansi amala okwogera nga gye tuli ng'atandika agamba seeki watta omuntu bwoti ne bwoti ate ng'oli commanding officer ki nga mbuuza mazima nga mugana edda kati sikirabangako kooti okutuulirawo ensaliro ogw'okufa nga bankwata nga baŋŋamba agende mu kooti maaso musalire gwakufa bagiyita field court nga bagenda banteeka mu kooti ng'etuula bw'etuula nga bagamba omuntu ono afande agambe tumusalire ogw'okufa kati kooti ng'ebuuza gwe tusalire ogw'okufa yakoze eki nga bazaayo lipooti agamba omusajja kooti egaye terina buyinza busala gwa kufa gamba nze brigade yanjogedde oyo alina okukola ki alina okuttibwa ng'eddamu ng'etuula ng'era kooti egamba tetulina musango gwonna gwe tumuteekako gumuttisa
ngeddamu ng'abaleeta lipooti gyali ngeddamu ng'etuula ogwokusatu paka saawa ezo ez'ekiro kooti lwe yayabuka n'abagamba omwe muba temusazeewo nze ngenda kumutta yagenda kutta kati ku makya kooti saa 12 kooti ngeddamu ng'etuula era ng'esalawo ogw'obutakola ki obutakutta obutanzita sirina musango ng'agamba mbagambye nze ndi buligediya mbagambye oyo asaliwe ogw'okola ki ogw'okufa ani Sefaali kati bamala okugira Sefaali yalinamu eriiso eyo teyalina liiso fu yali mulogo bulogo ng'eriiso azibiriza ku makyabo omusanga lino nga lyerizibye liti ekiro aba atunuza lino ng'ate lino lizibye nali manyi wa liiso lino abajjajja be baali bamukifuula mbu ye yeefuula oweegundi teyalina liiso ddwadde n'ebifaananyi bye byonna ali ati teyalina liiso ddwadde takulimba lw'obuuzanga gita yamulinga okumpi kati munnange saawa nga zituuka zaali nnya nga bayita abantu ba bulijjo tulina be tugenda okutta battawana abantu nga banteeka mu bbaasi banteekamu n'abantu abalala n'abasirikale abalala nga batutwala nze nalabanga bantu kwesooza nga bagamba kibi nnyo kale omuntu bw'aba yeyatta oyo omuntu mulabe kati nga bamugamba nedda sseba abantu ba bulijjo agenda okulaba abamu batandise okuva mu miitingi bagenda kandi awo nga bayita gundi nga bakuba abaana abo amasasi Obaale ne Mande nga bakuba mukulu olwamala ng'agamba nze ogwange guwedde naye nze gwe yali ayagala ani yali akuba olwo anti olwo bali abasirikale be bapanga kati wano mukunkwata yagamba commanding officer ngenda kuleetera omuntu adda mu kifo ky'oyo era yamuweereza wano gw'owunuutya kati nze nkyajja message yali chairman yasindikira amekomanda message namugamba gundi agenda kutta kubanga abasirikale baali beesazeemu emirundi egi nga bagamba singa banzita ne Sefaali tavaayo eyo kati ate ne gundi naye bwe yazza message n'amugamba senga okola ekintu ekyo nota omuntu ogenda kuvunaanibwa kati awo nze wenkola ki wemponera n'akuba bali abawansi ababiri olwo omuntu kyoyo akuvunaanibwa gwe bakuvunaana anti ono gwe nkugambye gwe bakuba essasi gwe wali naye nga omusiba oyo muleke ono omuyekere yaleeta ebyennyanja kyeyamaani oyo kati n'atandika bwe bamala okunta brigade commander n'amugamba ndooza afande ebintu tuyinza ono nsigale naye nga mmaliriza ensonga ze nti tewali buzibu bwe yatuuka Essoloti manye yatuuka Embaale nga ntumya ako kajja eno nga bantwala nali mazeewo emyezi egi ansanga ndi ku mulyango ntudde ku Kotagadi nti akani akafulumiza ebweru nga bankolera gundi walanti baali bakusiba nga ndi mukomera Kotagadi bangamba ninda kooti maaso kati bwe mwogera Kotagadi libakomera eri bakomera ery'amagye basibira bano gundi nga tulinawe tutuuka n'okuba essimu ne bagaa tuli ku Kotagadi anti yeeyo Kotagadi Kotagadi ye gate esookerwako wabeera ekkomera baraki zonna ekkomera liri Kotagadi kaakati naye nga banteeka mu gundi nga banteeka mu bbaasi tugenda okutuuka eyo bwe bamala okusoma bano bammande
nga waliwo kapiteni bamuyita Kule yafa so yakolanga nnyo parade mu lubiri awo ne Kololo yalinga mukonjo mumpi kapiteni oyo nga ngamba Seitoriko tubagenda kutta nedda gwe tabagenda kugira tabakwata mande bwe bakuba nze olwamala nga bandeeta esoloti brigade commander enkeera nga ntumya kwe kuntwala Embaale maze emyezi 3 ninda kooti maaso kati awo banzija ne bantwala Maluuku yansanga ntudde ku government awo angamba akolwaki kali bweru nalagira ne bantwala Maluuku eriyo kya prison ne bansiba kati bantwalira ku 14 days nezigwako tebaleeta bbaluwa nembeerayo nga looja nga sirina bbaluwa namalayo emyezi 3 nga sirina bbaluwa kati abasibe bwe baatoloka bamenye ekkomera mwe twali bo ne bagenda kati nze saagenda kati ono eyali gundi owa prison yetima bwe yajja ne bamunnyonnyola oyo baamuleeta ne bateeka buteesa awo tuusa lwe yabagamba ono bwe muba temunoonye tugenda muti era bansanga ku geeti saawa ze yabawa zaali ziwedde ku bansanga ku geeti nga bagenda kuntu zaali saawa 7 gwennyini yabagamba 6 nga bampise ndi ku geeti nvuddeyo ne baddamu ne bantwala ku Quarterguard kati nga briefing gye bawadde bano abaana abaali escort bagamba bw'ogenda mu kooti gwe gamba afande yantuma okutta naye afande yakutuma okutta oli yakubirwa ku lutalo buli omu yamukola ki yamulaba ate bino bye bambuleminga nti lwaki saamutwala mu ddwaliro amagye tewali ddagala lyonna kati nze ntwitinga ate omuntu aduuyi awatali ddagala mugulire eddagala ekyo kyebalaba kyebaali banvunaana naye ngaebyo byonna byaliwo byali byakugamba nti oli omwana wa gundi gwe baleeta mu kifo kyendimu yalemerera okujja mu kifo kuba kati we bansiba ne banteekayo munda ne banteeka bwe nava Maluuku ne banzizaayo wali kooti bwe yajja nga siina musango ne banta kati ate mukunta ate ne baddamu ne banjoola ne banteeka mu kkomera ne banzira ate musango guli gwennyini bagutwala mu civil court manya mugundi civil court mwe bantu abanzija mu military ne bandeeta mu civil court ne banvunaana okwo bagenda okugira teguliko complainant yali badde ng'oyo mwennyini seefaali talina witness kooti n'enta kati ate bwenta ngenda okuvaayo okudda esoloti nzizeyo mu unit kati ekiro ne bapanga baje bankuba essasi nali nsiiba ebiseera ebyo byali bya kisiibo kati mukwano gwa sentamu yali afulumye anfumbire gundi agenda okulaba omuntu ali ku gundi anoonya tageti kwe kuyita bba n'amugamba jangu olabe gundi kirabika n'omuntu n'amulaba kati ono kyava avaayo n'akookinga emundu ono n'adduka kati bwe bagenda obbiŋŋamba nengenda nengamba mukama wange nemuga mpe transfer wano nze nkole ki nveewo era we byatuuka ne retirement nayo we yatuukira nensanga ku brigade Sefaali n'agamba oyo retirement naawe wali oyagala oveemu nali njagala kuba embeera ze nali ntuuseeko zaali ate kwegamba kinali njagaliza embuyaga nasanga kibuyaga akoze ki je nali njagaliza embazi nasanga kibuyaga asudde enkomawo mubita kati abatuuliriza yenvudde wa wange ebintu bye neewuunya nti abantu abakola ennyo ate ba ending up nga ggwe
Yes. Kubanga bwe mpulira abantu bonna boyogerako abakyaliwo bajeno baani ng'owawummulira eri ng'oli lieutenant. Simanyi lwaki. So bw'otyo bw'otambula. Bwe ntambula. Era abatuwuliriza embeera y'ensi bw'etyo bw'eyimiridde. Mu kaseera kano sikyalina gwe mbulaiminga wabula abantu kwetondera bwetondezi bantu kubanga ekintu kino naffe twakiyingira tetukitegeera. Twali baana tugenza okitegeera nga tukuze kubanga tufuna complain eyo gye tubeera olina gamba mwe mwaleeta omusajja mwakola mutya mwe mutubonyabonya mwe mwakola naye kati awo mbetondera kubanga naffe tetwakola kubanga nange mwaleeta emirembe mwagireeta emirembe weegi kituufu baleeta emirembe oyinza okugamba nti waliwo abafitina ababakotogera naye emirembe mubaleeta emirembe tuyinza okuba tetuliimu naye nga bananga abawuliriza kintu kyali kigenderere kyali kipange bwe mulaba nga tubonaabona temugamba nti oyo gundi be balidde ssente z'abagundi naffe tukaaba lumu nga bwe mutugamba eyo nga bwe mutugamba era bwe mukaaba naffe bwe tukola ki namwe bwe muli naffe bwe tuli wadde nga twawerekera ne tukoma mu kkubo naye ensonga Katonda yasinga okumanya ye muteesiteesi wa buli kintu nkiwulira sebo. So wangaala otya ennaku zino mbadde ndudde okulabako mbadde ndudde kwangaalirayo era mu mbeera y'okkanika obeerayoko obeerayo ofunayo emirimu kati mitono bantu baavu sente abantu bazirina mu mayumba abantu bazirina mu mayumba abantu balina biliyoni mu mayumba abantu bazirina mu mayumba naye katusabe Katonda kuba kati nze ekisinga otukaabya amaziga abamu sinze nzekka kubanga buli muntu akaaba waali kituufu ekyo kituufu buli muntu akaaba si buli muntu waliwo abakaaba bannayuganda abasinga obungi bakaaba abasinga waliwo abanyumirwa eriyo abanyumirwa nze okimanyi nti eriyo omuntu atamanyi nti ne bwayise bakanikirayo emmotoka nti eriyo n'abali mu swampu oba mu wetland abamu tebakimanyi nti bwayise waliyo n'emiga egikulukutiramu. Tewawulidde muzeeyi yagambye ozimba otya mu lutobazi kituufu tebakimanyi naye nga abantu buli omu mu mbeera ye era nange ndi mu swampu era nze be bamu be bagenda okumenya wangi nange naawe oli mu swampu naye wookolera emirimu si wenkolera ne wensula kati awantu awo kyova olaba abantu baffe tebateekateekera abantu kwegamba be bakulembera kubanga enkola ennungi yalibadde yeesooka enkola embi neesembayo kubanga omuntu okusenga awantu wendi essaawa zino nze nafunawo 906 naye kati ate mu 2024 baŋŋamba ndi mu swampu naye nasangawo amayumba kati simanyi oba Wetland yatandika 2024 kubanga abantu bazze bazimba baali badde babakugira nga obudde bukyali ne bagamba bannanga awo nti ogulawo naye ogula mpewo gavumenti egenda kukumenya kyoliko bakutaddeko x gweri naye kati ffe tetufaayo nnyo
tefaayo nnyo anti tijja kufaayo bwana Kisubi nagambye amaziga g'abantu ge bakaaba olulala ogasasulira tomanyi oyinza obutagasasulira nti omanyi kati bw'oba omanyi tetumanyi nnyo Katonda kubanga buli kintu kyonna Katonda yakola ki yategeka naye omuntu buli lwalikaaba ennyo singa obeera mulyazaamaanyi n'olyazaamanya seeki n'olyazaamanya gundi mwabo era mubaamu akolima Katonda n'akola ki n'awulira mubaamu akaaba Katonda n'akola ki n'awulira kati gwe wadde tulinayo abamu abatugamba nti bali kumpi ne Katonda era abawulira bye boogera kituufu ffenna awulira bye tukola ki byetwogera naye asensingamu agamba muddu wange ono akaabye nnyo abaddu bano nga bakaabye nnyo naye ate Katonda waba akuwadde kacyansi akokozesa abantu bakwate bulungi wabaawo ebisoba naye ate era wabaawo ebikola ki ebyetaaga okutereeza kubanga ffenna tetuli straight forward kituufu seeki kituufu kati bwe tutyo tulinde kinaddirira kale kikyolekera Bannayuganda mbalamusiza nembeetondera ensobi yajja mu buto mu butamanya byonna babirekere Katonda singa okwekwasa ffenna bampeera enamba y'essimu ayeetaaze okuwayamu naawe namba eri 0702 89 32 84 naye era nziramu batutawaanya bagenda ne bakubira oli nga ati byakugamba bya kisiru tebirina makulu era bw'aba ayogera ekiguuni nze nkutulako mukutule eri aboogera ebitali bya magezi sobola mbasaagala kubawa namba njagala omuntu akuba nga akuzimba buzimbi wabula ate tamenya bumenya kituufu kale tweyanziza gatobo mulungi ndowooza omuwulidde ye Lieutenant retired Ssekitoleko Musa bwe tubadde naye okwogeraganya olunaku olwaleero mu kanyomero kaffe kano akaaba kadogo ndowooza owulidde emboozi ya mwami Ssekitoleko ono mpanvu erimu ebirungi erimu n'okwennyamira okutwaliza awamu bakusiima bo ng'owummudde wasiimibwako baliwa ejje oba gavumenti kati olaba gavumenti y'enyalemu ogiraba sijja kwogera birungi nnyo gavumenti eyo bwemala okukozesa obeera used era nina ekigambo kye nawulira kyali nga olaamu 97 ogw'omukaaga eriyo omukulu omu yayimirira awo ekkololo n'agamba ab'eruweero babakozesanga kondomu olumala nga basuula eyo kati oweruweero ne bwanaakola atya tebajja musiima ekyo babeere nga bakimanyi Ssekitoleko nkweyanziza saagala kendayo eyo atulaba omulungi tuddemu omulundi omulala mubeere bulungi mweraba bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama Agape Christian Secondary School ekyungu mukono gy'oba omutwala ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences lyawandiisibwa minisitule y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB center number science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu anti security cameras weeziri ku ssomero bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo
emizannyo. balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basange ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Christian school, that school.